skills that you have, that's awesome. It's boys, it's girls, it's everyone who has skills stepping up and doing it. To UNAIDS, and then you got the Boxing Federation, well done for teaming up to fight against HIV. Well, kintu bakyagala bana balina talenti era abatendesi banakyusakyusa mu ntendeka yaabwe tugenda kuba n'emijiji emipya emirungi ddala. Tuluse ku nkomerero y'empaka zaffe eza schools championship ezibadde wano e Lugogo twatandika almost a week ago naye ng'abaana bazanye bulungi nnyo bulabo mutindo guboolesezza baana bakasuka punch zikwata bulungi nnyo movement nungi ate nga ne fans babadde bangi nnyo ab'amasomero tulina abantu hall yonna ejjudde abantu nga bw'ogirabye ate nga n'abagenyi baffe badde babitiibwa nnyo otunira ambassador wa America abadde wano omwami Hawkins otunia Karusa mukyala waffe wa UNAIDS naye abaddewo head waayo n'abakutegeka entegeka badde ya mulungi nnyo Top Boy Promotions bategese bulungi nnyo world stage tulina media y'amaanyi nnyo nga ne NTV kwotadde so kikulaga nti mutuufu ekintu kitambula.